Abakulisa tulina kayimba katuyimba nga tugenda mu kkanisa. Weegendereze ky'osiga kubanga era ekyo ky'olikungula. Olibaako otudde okungula byonna ebyo weekoledde. Kaakati omuntu eyasiga obukyayi, eyasiga obubbi, wadde agala bamukolere ki? Luma azit sigiriko sure nti Kalangwa olwokwadde weenaalemu ng'atawadde alina enkolagana ne bamme ba First Family abamu abadde agikozesa nga blanka check okwegaggasa n'okukumpanya abantu ab'enjawulo n'okufiltratinga n'okufluencinga poliisi, amagye, intelligence n'ekitongole ekiramuzi. Okera ku makya n'ofa mu nfe ekyasinze okuswaza Katonda omulambo gwo n'agujulirira ku kkubo. Ambulance seteze nyingi zonna nga tosobola n'okukwatako wadde n'ennusu oguleka pana. Era mu kubala ate okwo abaana bagambye mbu ettaka lyonna lye baddogira tulisombe tulikuzikeko. Of course mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Iriza nate ku mukutu gagadde gwa Focus TV. Thank you so much nnyo kubeera ngolaba wonna wosinzidde okubanga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora ngolaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo. Tukwebaza buli kimu kyokola nti abagenda mu comment section nimbako bye mukkaanya oba bye mutakkaanya naffe kikola nnyo amakulu lwa nsonga tumanya endowooza yo ate era tubeera nga tugittaanya. Ndi ne muganda wange ono luwanirizi w'eddembe Joseph Mayambala, ndowooza era okatereezeza bulungi. Wangamba erya kansala tulijjewo. Honorable kati Honorable soko obuuze ku balabi. Abalabi ba Focus TV bane mbalamusiza. Muje baliko gye mutuusaako engalo. Manyi ennaku zino Uganda edduka speed omwana yakyakire ku mukulu akane oweebakamu eddakiika emu bweti ogenda ozuukanga eddaini nga kikubiseeko. Ebintu ebyandikoze amawulire mu myezi 6 byapeninga mu kiro kimu. Headline bannanga abaana batuvuga speed eri yennyini ekyasinze okubenza. Eddakiika gy'omwana tuli online ogenda okudda ngayo eddaini nga 6 ate nga zonna nsajja senga obadde wazire zikola mawulire buli omu yanditambudde mwezi gwayo mulamba. Kulikayo ku Stewole wa Lord Mayor omulonde Saalongo. Omulonde Saalongo yalayidde ku Lwokubiri. Yes. Olunaku lwajjo twalonze speaker ne deputy speaker. Njagala twala omukisa guno okuyozayoza Honorable John Mary Sebufu ne Honorable Namazi Olivia bagenda okubeera speaker waffe ne deputy speaker. Ofule ku mind tujja kuba tufunye deputy mayor wa finance, wa physical planning, wa education, executive ejja kuba ewedde. Abanya balonda. Bonna Lord Mayor yabalonda. Balonda ba kansala. Lord Mayor yalonda. Ofule namwe muyinza okufunayo okko ku mukisa okubeera nga abataayitamu namwe kubako bwe muweerezaawo. Ofule era abasinga tujja kubaawo. Okusitewolo wendi nnyo. Wendi. Kale atulaba eyo mukulu Mayambala Joseph okulaba nga tutusaako ensonga ez'enjawulo. Olunaku leero si bye bituleese ebyo. Njagala tukwate ku nsonga y'omukulu Kalangwa Moses. Omugenzi kati. Omugenzi eyafudde ente n'embuzi ne zigwa naye nga zigwa ku kyakala. Akantu ako tekampisiza bulungi. Era ne ngamba we nakufuna ojja kujja onnyonnyola ensonga. Omanyi abakulisa tulina kayimba katuyimba nga tugenda mu kkanisa. Weegendereze ky'osiga kubanga era ekyo ky'olikungula. Olibaako otudde okungula byonna ebyo weekoledde. Kaakati omuntu eyasiga obukyayi, eyasiga obubbi,
watu yagali bamukolera iki awo woyimbya ina ne church gyaleese ngazimba church matiribo na bweti ebadde ku floor ya kubiri nga batandise ogigira gitereeza omanyi osobola okukola ebibi nga 100 nebikana n'ebirungi ebitono byokoze bitya fenna tukimanyi bulungi gwe genda onyiga erinnya Moses Kalango oba Kalangwa muki mu Google yo ekigendo sooka okutya bubbi bwa ttaka skando za bubbi bwa ttaka zigendo sooka okuyiika sitole za bubbi bwa ttaka sitole nga Museveni amukomako mu delegates conference nga mwawaye nakati wano wendi ku file yange kuliko petition y'abantu akupetitioninzeeko nga kupetitioningako bubbi bwa ttaka erinnya Kalangwa gendo linyigemu essaawa zino buli olinyigamu ku TikTok oba ku Google zikwalina Google TikTok tuyinza ya Google petition za bubbi bwa ttaka petition za anti-corruption unity petition ku police petition zilopa wa president ku state house zona zogera ku muntu Kalangwa na kigambo ki bubbi bwa ttaka bwogera erinnya Kalangwa ekiro ekisooka okujja mu bongo waabo bonna abakyulya bubbi bwa ttaka so goyinza okwewuunya abantu abadde basula ku tebuuke nga wakadde kumanya oli musajja muganda era weddira fumbe kituufu akabbiro kikere kituufu mu buwangwa bwaffe si kya buvunaanyizibwa omuntu okuva mu bulamu bw'ensi eno n'ojaguza era n'okuba embuutu kituufu lwaki kino kyeyolekedde ensonga ki lwaki anti kakati ekisooka abamu ku baganda baffe beeyambisiza omukisa gw'okuba nti baliraanya abo abalina obuyinza n'emmundu n'okuba nti Katonda abageredde ne babaako n'obusente obw'ensusu bwe balina mu nsawo okusibuka ku bw'abalala ne babukozesa okunyigiriza abalala be banyigiriza ne bagezaako balopa ku kooti ne ku poliisi ne batabawo kibaawo ne bagezaako okwekubira endulu n'eri gye basuubira nti bakama baabwe kuba kati omuntu nga Kalangwa complaints z'obubbi bw'ettaka zigenze as far as abantu petition nga President Museveni yennyini nzijukira mu August w'omwaka ogwedde 2025 nga bali mu delegates conference yayo yenayo Kalangwa Kasolo I think ne Kiwanda bali beesimbyewo ku kifo kyavuganya wa ssente w'enale mu Buganda ne Museveni ayimira na Kazindawo nga basaba Kalonda Kalangwa nkubuulire sina kyakukolera dde bali petition ziri kulinako nnyingi ez'obubbi bw'ettaka ate nga ziri mu Buganda oyagala okiikirira Abavu nga yamugamba yennyini kati Abavu atuukira okugamba nti bane ne Brigadier Nalweso ezimu nazimukwasiza za handling gomanyi ekyo kitegeeza kati abantu abamu nga Kalangwa abadde bayita mu nsi era ye n'obutambi buliwo nga abweyogera n'abantu ab'enjawulo bonna aliwo nga bakabetala abeegwera nga n'abagezaako kulopa ku poliisi nga ekigambo kimpozi ng'ondope wa Katonda ku poliisi teri kiriyo nga ku nsi tolina ogenda mulupa ate nga talimba kwa abantu nga balopye emisango ku poliisi na mu kkooti walabayo wadde ne kkooti etuula omwejje omuyitako wadde nakika ne mugamba nti wali jangu otunyonyi kino kyajja kitya teri nekiggwa nga abantu balina kulopa waani era bye balopye wa Katonda Katonda omulaba yawalawira essaala zaabwe kino ekyabaddewo kulopa wa Katonda kati gomanyi ekitegeeza omanyi abantu abamu bakola effujjo nga balowooza ssente zaabwe ziri beeyimirira ze balina ennyingi ku nsi n'ebyobugaga bye balina naye gomanyi ekitegeeza okkeera ku makya n'ofa mu nfe ekyasinza okuswaza okkeera ku makya n'ofa mu nfe ekyasinza okuswaza Katonda omulambo gwo n'agujjulirira ku kkubo ambulensi sente ze nnyingi zonna nga tosobodde n'okukwatako wadde ennusu oguleka pana era mu kubala ate okwo abaana bagambye mbu ettaka lyonna lyobadde bati tulisombe tulikuzikeko of course anti kati yeeyo omululu abantu bwe balina otosobola gandi olina square miles ettaka ezisoba mu 4,000 naye n'osigala ng'okyalulunkanira ettaka ly'abanaku bamufuna mpola kale no bw'oba olyagadde bagule naye bagambye abadde agula naye bw'obanga gwe ebibyo bya kifuba ddembe nze nyina bemmadde nafunyeko agamba nti abadde ajja n'agula be batono kwojja kweza nga bwe tugamba olulako tukubeera ale wali buli muntu yenna alina ettaka nga lyaliko eryo neligenda mikono gya Kalangwa tetufaayo litya oba litya be yaligulako mu mateeka ne baataligulako mu mateeka layini yaabwe yalituwalako mu bukumpanyi yinza okuwanva nejjamuno olusota bweti nga byaligulako mu mateeka osobola obbabalira ku ngalo booti awo nyine omutabani yabuddeyo n'agamba mutabani wa Kalangwa yabuddeyo n'agamba ye essomo lyayize liririmu bw'oba olina kyonguza ajja kwatanga famire yo yonna ku katambi sente azibawe mu katambi atereke kuba yakizudde nti ku ssaawa eyasembyeyo abantu beeganyi taata we
ne be yagula mu mpeke n'abawa ssente nga bamwegaana. Kalango ensobi gye yasooka okukola eryemu. Ekisooka kwebrandinga nga muki mafia. Buli okkiriza erinnya Olivero lirabikireko enziro y'okuba nti buli kibbattaka erinnya lirabikirwawo mu Kayunga. Kwa oyogera erinnya Kayunga, Kalanga ate abamenyeko ebigambo ebibiri. Kubbattaka na kibba bululu. Buli banoonya omuvuzi w'eggaali agenda okyankalanya akalulu Kalangwa. Omubbi w'ettaka mu Kayunga Kalangwa. Bo abantu nga Aida Nantaba badde bamukaaba buli kaseera abazinyiza omulubaale mu kalulu. Mukadde waffe Fefe Kaserubogo. Yogera ku Kaserubogo. Mwenna mukimanyi na buli kati. Kikyateeberezebwa nti omu ku bantu abasuubirwa okuba nga balina omukono mu nfaaye Kalangwa. Kuba Kalangwa alina ssente wa district gwe yali awagira. Fefe Kaserubogo n'ajja n'amaanyi g'abantu nga tataddemu na ssente. Awo ne bazira ssente bazira na ne balula Fefe Kaserubogo. Nga n'omwezi tegunnabe nga akatulamu wiiki nga 4 n'atemulwa n'amala amusiba waggulu ku muti n'aga nti yes. Poliisi avaayo n'ekakasa nti yali na buli kati teri bigambo lipooti etegeka yali efulumye ku nsonga eyo. Naye nga amaaso gonna gasonga ku muntu nti ani Kalangwa. Mu nkola ennungi fere obuvunaanyizibwa poliisi yantulazeeko ng'eyita Kalangwa omukwesyoninga kweza ensonga n'okukola okunoonyereza okuli fala n'ekyo tebaakikola. So ekisooka I think abantu batuufu ojjaganya kwa omuntu kasoovayo n'obalaga nti gwe buli institution ya system yonna ekwasisa amateeka wagiwamba. Kiri on record abantu abasinga bonna akaka omusajja atuuka tumulopa eri Katonda. Ono tulina ojjamulo. Naye ne foot soldier yali amusuubiza nti twali mukwata kagenda mumuliza mu drone. Yali gundi kyawo yali munnamagye kye yakikozesa ekyo ekigambo. Naye ndowooza ava ne mu bulamu bw'ensi waliwo munnamagye era yakikozesa naganze wano ku nsondoopa kulekwa kundoopa Katonda tewali walala wonyinza kundoopa. Naye erinnya linvudde mu bwongo. Naye yakikozesaako ekyo bangi batera okikozesa. Bangi nnyo batera okikozesa. Naye abasinga amala okyogera gye bitera okuggwerera. Tebitera kuba byangu. Ebyobugagga bya Kalangwa n'engeri gya byakyumuleetinzemu kuba oba omuntu olina acres eziri awamu zokka ezibalibwako 12,500 oba mu 600 nga ziri wamu. Endala ezeesudde ebbali mu bitundu byonna nga tozibaze. Ebyobugagga by'omwami ono olowooza byakyumuleetinze bitya? Abikoze nga ffe tukeera ku makya n'ogattagatta 12 oba? Bwana Addi, ky'obuuza kitabwa n'omuti ayonka. Amanyeso akyanta abasinga beefula abagizi ba gavumenti. Ate abasinga beefula abagizi ba gavumenti kuba baagala okubba n'okwera shielded mu bubbi bwabwe. Bw'oyogera ekigambo Kalangwa, ebigambo bibiri bisooka okujja mu matu ga buli muntu. Mubbi wa ttaka, mubbi wa bululu. Abantu bangi beekweka mu gavumenti ne mu National Resistance Movement ng'ekigendererwa kyabwe ekisooka kya resources batuukirako. Yes. Ezandibadde ez'abakadde bazezibike babbe balekya ku creating out that sort of impunity gye bajja okuyitamu okwaccumulatinga ebyobugagga mu bumenyi bw'amateeka n'okuintimidatinga ekitongole ekiramuzi ne poliisi n'ebitongole ebikwasira by'amateeka. Rumor has it sigiriiko sure nti Kalangwa olwokwadde weenaalemu ng'atabadde alina enkolagana ne bamme ba First Family abamu abadde agikozesa nga blanka check okwegaggasa n'okukumpanya abantu ab'enjawulo n'okufiltratinga n'okuinfluencinga poliisi, amagye, intelligence n'ekitongole ekiramuzi. Kiri ku likodi munnamawulire omugundivu ebusoga Matiya akunyumiza yali na story n'agamba ye yali alwanyina mukyala munaku ng'amutwalako ettaka lye ng'akola story ku radio. Kalangwa naye amutega akabadiya n'abaako omutomu gwe yakubira essimu n'amuga waayi jangu wano nange nina story ettaka jangu ngikuwe. Mu bwatuuka yasanga Primo naye nga omukyala ali omwo mu moto olwayingira likanyama lyali lyamutayiza ddala limuzingagira limutayiza wano limala omutayiza mu lulyango ogusigadde kuliko Kalangwa n'amubikulira ku pisto bwati n'amubuuza owaayi abo abantu b'olwanira ab'ettaka obayita otya? Nti nze ndi munnamawulire. Ndi munnamawulire. Tajja n'amugawo kyendi nsobola okutta essaawa zino. Si byange bya Matiya yabyeyogereraga omusajja yafuna omukisa ogumuwa akakisa ak'okubiri ag'okukola ki? Akusigala nga mulamu. N'amusibira mu kamotoka essaawa n'amala ng'ali mu intimidating asobola okutta. Naye ng'ogwo musango.
musango ate kati osiye kati omanyo ye Katonda amusaasidde alina ne kulinnya naye abantu bangi abali awo nga bagamba bane baatukkira abantu baffe baatusibira abantu baffe n'olw'ensonga eyo tonenya muntu yenna Katonda olunaku lwaleero bw'aba asazeewo ne yeewaayo akole ki ajaganye n'ekino eky'okujaganya kyalabise bulala okuba embuutu TikTok ye abantu abadde abayisa bulungi babadde mugibuna yonna yonna mujaganya gwe adde omuntu gwe siinaako kisa omuntu abba omunaku ng'oluusi olina ne kapasite esasula omunaku oyo n'omubba n'omutwalako ekiruki oluusi n'omutta n'omusiba bwe tuba tutya Katonda kankole ng'ekigambo eky'omukubeeraako nementi omwoyo gwagulamuza ejjambiya gwe lwasaba Katonda omwoyo gwagulamuza ejjambiya mayijo wangisewo gwe ng'owanuupu ekintu kino temwakigenze nnyo politiko bagamba banuupu be basinza okuba nnyo kerere n'okubeera nga bajaguza abanuupu wabattira ssentebe waabwe mulamba gwe balonze nabuli kati mu mitima gyabwe yo suspect of murder notakomooko effujjo lyakoze ku bakadaazi baffe drone n'effujjo nelikolebwa ku bakadaazi baffe asinga bonna abanuupu yabadde alisponsalinga kati omuweereza wa scanning oyo Katonda wawanika omukono gwe ogumutoola mu lujjudde lw'abantu ebigambo byange nga mayambala kankikongezeeko nekya bw'aba ne mukama we Museveni amwegana mu lujjudde lwalaga naye nga kalangwa fayiro gye nkulinako nnene bw'aba ne mukama we atuuka ku leve emwegaana kati olwo ffe bale mutusaasire oli bw'aba ne mukama we gw'abadde aweza mu Delegates Conference wakati nga bannakibiina atudeka gwe fayiro ze nkulinako nnyingi tetujja kusobola sookodde ebbali kati olwo ffe bannange abaana abanaku abayoleddwa mu drone batwalibwa abanaku be basenze ku mataka gaabwe ne bagaane bagyoteekako ebisolo ne babasiba kiteeberezebwa nti obutale bubadde bujja ejjinja nga bujja mu bitundu omukulu byalinamu interest nze nali mbaddeko omuyiribi mu katale akamu manyi kyekitegeeza okuba nga weesonza obusente bwo oluusi n'omubwalooni n'oteekamu emmaali yo omuliro ne gukwota n'odda ku zero nga banka teyagala kumanya oba manende tayagala kumanya ko abantu abamu yes bafuna setback naye oli afuna setback nga alina kapasite ekuba wakubi akasimu n'afuna obukadde 10 naye osaasiranga omuntu esonda emitwalo 2, 3, 4, 5 abayingira akakadde omuliro gumuzza ku zero naddamu neyesonda abayingira wayingira omuliro gumuzza ku zero so kakati Katonda atandise owulira essaala z'abantu omanyi abantu oluusi Katonda tugane twerabira osobola okuba n'emmundu osobola okuba n'essente zisobola okugulira buli kinne tegalina sente zigulira malayika ali mawuti ate teri muntu alina buyinza busalawo alifa atya gwe alowooza nti Gaddafi asobola okufa nga omubbi w'enkoko nga mukubanga akuba omubbi w'enkoko gwe alowooza nti Mobutu ku maanyi ne ssente na buli kimu kyalina ekkongo asobola ofiira Morocco ng'amasikini basalifa aliziramu gwe wali okisuubira kabe kalangwa yennyini ayisuubira nti kusendeze asobola okufa ng'ekyokuttale ng'afiiridde ku kkubo Katonda n'ajja mu bantu n'awadde mu mmotoka eliminatinga muggwa abala bonna n'abalekera obulamu ne baleeta za ambulensi nga tezirina mafuta nefunye amafuta nesikatira Katonda aba akulaga maanyi ge nti nedda kyokoze kisusse kimala ekyo jasize kyensuubira kibe kyakuyiga eri ffenna Katonda bayase ku buyinza naaba abetusuubira nti olunaku lumaali twazika ku buyinza Katonda tuleme musomo kumujooga na kuyitiriza ekisembayo obbye ettaka ly'abantu osibye abantu bajweteseko agasango bakozeeko effujjo wefudde n'antagamba ako ate n'ekibiina kine National Resistance Movement omuntu ng'oyo ne mukusiga nga mukkiriza abe nga effeesi y'erinnya lyammwe mu kitundu kyemuva mulaba mubadde ne mukyawangula wantu awo nga temufunawo bululu nga ne mubba mutya olaba akalulu nga mumukabbye mwalina 36% naye nga mukabbye mukoze buli kintu mumukkiriza mutya omuntu alina enzirongo eyo kubanga ye chairperson wammwe mu district effeesi yammwe gwe ng'abalinga gateri bantu ng'omukulembeze era omusajja amanyi ennono z'obuwangwa bwaffe wano kulembeza obubaka obusembayo bwandibadde ki eri kuba ne weewaawo ebibi byogerwa bibadde bingi naye era waliwo naye ebitonotono bya Kalangwa byakoledde abantu beeyo ekitundu kye n'akikulaakulanya biki byonna. Kalangwa afaanana n'omusajja ayita emiryango n'ejjambiya n'atta omuntu n'amutemaatema n'amaana n'afubutukira emmanju ng'akaaba akuba emiranga n'esseddume w'enkoko nga mulabye nnyo enkota etooke yiino naye nga
omuntu gwe mukabira yayise emanju n'amutta kati kyenjirogeragana ku birungi bye mbigeragana n'omutemu ayise emanju natta omuntu n'abaana anaabo omusayi najja emirango akuba emiranga n'akakoko mu ngalo nga bwakuba emiranga ng'alina birungi byakoze azinga emakyaki ebyo birungi enyinza obigerageranyako tekigaza kuzimba yeekaalu ya Mukama nga otudde ku mirambo gy'abantu abatalina musango ng'otudde ku maziga na musaayi gw'abanaku wajjako obusika bwabwe wajjako ettaka lyabwe ne bw'ozimba yeekaalu eyenkana bw'osibisizza bw'ogitaddeko ebisanga ebigiweteke bw'otidde kaaliyazi zaabwe tekigasa era saakatonda ffe n'atusaasire newanga tusese tudde amadaala tuleme kusiribwa kutuuka ku ssaali abantu ng'akalangwa lwe baabaddeko obakawo buli ki obusemba eri abaana kuba abaana nabo banaye bali mu nnyiike y'amaanyi ekisooka abaana n'abatandise okuduula ekyakutuuseewo kibe kyakuyiga gye muli infakiza amagezi gemba naamu temuddamu kutambulira mu linnya lya kitammwe kuba ligenda battira opportunities nnyingi mu nsi bw'oba obadde yeggwe Charles Kalangwa lisoko temuddamu ani agenda okuwa omulimu enkera mu Uganda gye tulimu eno etaamya obugo ngambe balina connection ku first house no olana yabeegana mu lujjule nga nekitammwe waali abadde akola effujjo member of first family kye yagenza okuziika mumpeeyo basindise Rose na goloza ate tebalina busobozi bugenda kuziika nga bwe baziika ku balala gweyagala okunga nti genocide genomuwoozi kale maama tukiriza ye mulwadde naye abalala gibadde tebalina busobozi bujja kuziika ninabo bategeddwa fudde obufuuse kisasaala namulabyeyo wano yagenze be bamu abakiise anti abonna batunuulira abaagenze bonna basajja abali ku mbeera zaabwe nga bw'ozimanya abamu basaamu ekiti basaagala kubalumba tuuka wala so nange zigemba abaana bakalangwa ekisooka kitammwe abasigidde omusingi omubi mu nsi abakoledde talina kyabateeketeekedde tugenda kuddaana after 5 years ettaka weeriri nga fayiro zibikkuddwa basomye fayiro zigenda kubikkulwa ettaka erisinga olaba bannannyini b'abalala abali biodeclaimingira omanyi ebintu namwandu yagambye olinga yakafa yasuse n'akubira bajjenaani n'asaba obuyambi era faamu zonna zeetooloddwa amagye n'ab'ebyokwerinda okuuma ebyobugagga by'omugenzi balaago ennyini amagye agabyetoolodde nga gabikuuma gagenda kuba ge magye ge gamu agenda obyetooloola nga bagamba bizze mu mikono gya nannyini mulala gagenda kuba ge magye ge gamu agenda obyetooloola nga bagamba nti nange mwami gundi wano ne we muli ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso nga wala ebizimbe ebisinga ne Kampala ne bizinesi ezisinga adde oba nayo nga omugaga adde baafa nannyini bizimbe anka yadde neetwala ekizimbe kebakola ku BMK ng'ebyo naaba mabirizi kale mpulira ne mukadde waffe BMK n'abalala so amagye ago gennyini genda kwage amagye ge gamu agenda okuyambako banka omwana enkyajje mufa mugali nedda ssebo komaawo banka inikottikala ate ebemi nga binajja gavumenti ebadde bashirudinga egende kati awo fayiro zijjemu zibikkulwe nga tewakyali shiru nze abakazi gempa abaana Katonda baba yabadde obulamu kati awo Katonda kyembeerina okwebaza Katonda kiri kimu ababedde kitaawe n'ava nga bakyalina obulamu nga bakyalina n'akalembeza nti sisitimu yaabwe eri mu control imagine senga kitaawe agenze mu ngenda nga ne sisitimu yabwe erina control bandisibiddewa senga bafunye ku musogola ku kitaabwe nga bamuyigga nga bayigga abantu olunakola mu operation bagiyita usafidi usfadi awo tujja tuuka operation kuleka nga wenna bakuyiyeeyiye bulere beebaze ne Katonda nti Katonda abasaasidde ne balaba obusungu bw'abantu nga bukyali mu bigambo kuba abantu eribya nga gavumenti zigwa abantu balaba ku busungu obw'ebikola abategekedde sente weziri basomye ettaka weeriri era ngemba galigamu if they can't let them distance themselves from that family name otherwise ligenda kuleetera nga buli batuuka they are subject to investigation nga buli olyogera sokojje oyo musoke muleete sokojje nga ne bweyogera ku ttaka bonaba bali adde olina sente zo z'ogeranaga omwana akalanga asobola okukubira essimu nga alina ettaka lyatunda n'ogenda tandikidde ku omwana akalangwa asobola okukubira essimu nina akataka kano nze Joseph Kalangwa nolazooka kuba amasimu nga 10 kwebuuza
wakulu wao kino nkyogeredde wano amagye agalikuuma gagenda kwa amagye kama agenda oddikumira omuntu omulala gabagamba nedde wano temukyalikirizibwa kujjawo kale ensonga za omugenzi Moses Kalangwa Kaliisa zeezo omukulu Meijo namulese olw'ensonga nga manyi asobola okutanya ku nsonga z'abantu abajaguza abakubye embuutu mu kaseera kano abali ku social media wonna nga bajaguza olw'okufa kw'omukulu ono ate nga tukimanyi si kya buwangwa era si kya butonde bwaffe wano okujaganya ng'omuntu afudde naye manyi okuva egyo twatandikidde mpaka ano olina by'owulidde era by'osengejje obutali bwenkanya mutuusiza ku bantu bajja kukola n'ebisingawo nga mugenzi Katonda mumwebaza badde omukisa n'asooka atwalamu ku bo nga mulaba mu kutwala ng'omukisa okwetereza n'okweddako mwebudabudde mwetereeze nga bukyali kale ne bannaffe bateekamu kasente aba Focus Event Services bagamba nti benyini bakuteekera omukolo gwo era bagenda basabe ku TikTok Focus Event Services bakulage ebiki badde bajja bakola mu mikolo egy'enjawulo bagezeeko bakolera omukolo gwo naawe obeere nga ofuna ky'olina ofuna waliwo ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti gwe buli kyoyagala kyonna era kyankola byona lebo mu kaseera akawedde sinze yakolera posters ne Focus Graphics ebikolako byonna ebyo posters billboards sign posters ez'amaanyi onankolereza ebivvulu kasitani nja kuddamu bitegeeza major events ekomawo tutandika na saha December Boxing Day gye tutandikirako kale tukomera olunaku lwaleero tujja kudda mu story ezijja mu maaso awo for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi